Mende kuchikumu samvu haka mtu wa bulijjo kano ke kadde akamawulire gaffe agokya amahezo bagesaawa eno ng'okakusomera nze NANSUMBA NATHIIRAH. Minisita avunaanyizibwa ku guna naguli mu yafeesi ya Ssaabaminisita Justin Kasule Lumumba avuddeyo ne yeetondera eggwanga olwa gavumenti okulemererwa okutuukiriza ekisuubizo kyayo eky'okuwa abaana pads ez'obwereere. Okusinziira ku manifesto ya NRM ey'omwaka 2016-2021, gavumenti yasuubiza abaana abawala nga bwe yali egenda okubawa pads naye nga ne gye buli eno ekisuubizo kino tekituukirizibwanga. Kino gavumenti yategeezezza nti yali yakikola ng'omukka weefube okukendeeza abaana ab'obuwala abawanduka mu masomero okukuuma ekitiibwa ky'abaana ab'obuwala wamu n'okukuuma obuyonjo. Ekisuubizo kino kyalina okuteekebwa mu nkola mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2017-2018 naye wano ssente tezaateekebwamu mbalirira ekintu ekyanyiiza abantu olwa pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni obutatuukiriza ekisuubizo kye. Lumumba agamba nti okulemererwa kwa gavumenti kiba kya nnaku eri abakyala abakola ebitundu 43 ku buli 100 ku bantu abali mu ggwanga Uganda. Lumumba asabye gavumenti okuteeka ku mwanjo eky'okuwa abaana ab'obuwala pads nga nabwe kityo agambye nti kiro kya kutuukirizibwa akadde konna. One of the remotest villages in Musoga. But I want to tell you that when we talk about sanitary towels, it is a big issue. We promise to provide them in the NRM manifesto. We will not yet provide it, but we make sure in all the toilets we are providing condoms. So I take the responsibility because I'm part of the team that has not provided. So we want to take responsibility in our own needs. As women in the family. Bino Lumumba abyogedde asinziira mu lusirika olwateekeddwa okujaguza abakyala abatuuse ku buwanguzi wamu n'abo abalwaniridde ennyo okutumbula abakyala ng'omukka weefube ow'okujaguza olunaku olw'abakyala. Kati okusinziira ku Catherine Kyokunda Donovan, ono nga ye kamisona avunaanyizibwa ku by'amateeka wamu n'ensonga z'oku nsalo z'eggwanga mu kitongole kya Uganda Revenue Authority, asabye gavumenti okuvaayo okufunira abaana bawala pads nabo basobole okutambuza obulamu bwabwe obulungi. I've been in the UK for about 18 years, and one of the things that is pretty obvious is the sense of sanitary pads being readily available. It's not something you question, it's present everywhere. And most offices actually have got sanitary pads in the girls' toilets, ladies' toilets. Mu kiseera kino nga baagala gavumenti etuukiriza ekisuubizo kyayo nga bwevuddengayo nga etegeeza nga bwegenda okulaba nga etutumula omukyala nga kino kyerambise mu bitundu ebyenjawulo nga kati abakyala bakola ebitundu 43 mu kabinenti, ebitundu 46 ku buli 100 mu gavumenti ez'ebitundu ate ebitundu 33 ku buli 100 mu Parliament. Kinajjukirwa nti mwezi gw'okuna omwaka 2020 mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni, minisita avunaanyizibwa ku by'enjigiriza n'ebyemizannyo, yavaayo n'asuubiza gavumenti bwe yali egenda okuteekawo ekkolero erigenda okukola pads era nga zino zaali za kugabibwa eri abaana ab'obuwala okwetooloola eggwanga lyonna. Ebibala ebiriwo biraga nti omuwala omu mu bawala 10 abeera mu kaseera akakokoona akagere basubwa ennaku 4 ku 10 nga tebasoma olw'ensonga nti baba tebali bulungi mu nnaku ezo. Eyo nga tuvuddeyo oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okukola enkyukakyuka mu baminisita n'eggye lya UPDF mwe yaweera mutabani we Gen. Muhoozi Kainerugaba, omuduumizi w'eggye ly'amagye Sabiti Owode, omukulembeze w'ekibiina ki National Economic Empowerment Dialogue NED Joseph Kiza Kabulata ategeezezza nga kino bwe kigendereddwamu okumuteekera entebe y'obukulembeze bw'eggwanga singa wabeerawo embeera yonna egwawo. Ono okwogera bino asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olubadde ku kitebe ky'ekibiina ekisangibwa mu Lubaga n'ategeeza nga ekisinde kya Patriotic League ekikulemberwa Gen. Muhoozi Kainerugaba bwe kitamatiza mu kukulembera ggwanga lyattu Uganda. Wano wasinzidde n'ategeeza nga bwe waliwo enteekateeka y'okukyusa okulondebwa kwa President okuva mu Bannayuganda ng'alondebwa bakaba Parliament, agambye nti y'ensonga lwaki
bakomezzaawo eky'ebisiyaga okubuzaabuza bannayuganda okusobola okuyisaawo ensonga yaabwe. Ono agamba President Museveni okwolereza Speaker wa Parliament ku bantu abamulumba ku mutimbagano kigendereddwamu okumuyisizaawo enteekateeka ze okulaba nga mutabani we asobola okujja mu buyinza. Mu malala ge tulina ab'ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kyotera beeraliikirivu olw'omuwendo ogw'abaana abafa nga bazaalibwawo gweyongedde. Okusinziira ku Dr. William Mulindo agamba nti beeraliikirivu nti abantu abamu bajja okutuuka mu ddwaliro ng'obudde buyise era nga n'obujjanjabi oluusi batuuka buweddewo. Yo Christine Nambaze ono nga yatwala maternity department mu ddwaliro lya Kakuuto Health Center 4 ategeezezza ng'obuzibu bwe buva ku butabeera na bikozesebwa okusobola okutaasa abakyala kw'ossa n'abaana ababeera bazaalibwa. Ye Dr. Edward Muwanga ono nga yatwala ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kyotera ategeezezza nga bwe bali mu kwetegereza ensonga zino era nga bano bajja kukinogera eddagala. Bo abalimi mu ggombolola y'e Kyamulibwa Rural ne Kyamulibwa Town Council mu disitulikiti y'e Kalungu babuganye essanyu bwe badduukiriddwa n'ebbomba eziwerera ddala 2 ezifuuyira zibayambeko okutereeza ennimiro zaabwe kw'ossa n'okugoba obuwuka misiri gyabwe. Ebbomba zino zibaweereddwa omunnamateeka Ssemakula Ismail Sajja nga bafunye ku bbomba zino beegattira mu bibiina eby'enjawulo era nga muno mulimu abalimi b'emmwanyi, abalimi b'ennyaanya kw'ossa n'ebirime ebirala era nga bano bazibakwasizza mu byalo okubadde Nalunnya, Busoga, Nakaseeta, Kiwaawo, Kabungo kw'ossa ne Town Council y'e Kyamulibwa. Abavubuka naddala abalima emmwanyi beebazizza munnamateeka Ssemakula Ismail kyokka beekokkodde ebbeeyi y'ennyaanya ekyukakyuka buli kadde ssaako n'ebbeeyi y'eddagala eri waggulu ennyo. Kyamulibwa tuli bavubuka abeegattira mu mulimu gw'okulima ennyaanya. Omulimu ogwo tusaanamu okusoomoozebwa okw'amazzi, amazzi matono, ekirala ebbeeyi y'eddagala eri waggulu kubanga ssente tukozesa ntono, n'ekirala ebbeeyi
Ssemakula Ismail Sajja ategeezezza nti asazeewo okudduukirira abalimi n'ebbomba zino era nti agenda kubongerezaako n'ebigimusa n'ekigendererwa ekyokusitula embeera z'abatuuze nga bayita mu nnima ey'omulembe. Ekitundu kyaffe kino ekyakalungu kiyimiriddewo ebitundu 8 ku 10. Ate obulimi bw'ennaku zino olw'okuba nti bwafuuka bwa komansho bwantuuka nnyo tosobola kuba nti omuntu abeera nkumbi ku nkumbi. Ebbomba weekola olunaku lumu tusuubira nti abantu 10 be bandibadde beetaagisa okukola. Namukyo twagadde okugaziyiza abantu baabwe basobole okuba nga balima ekintu ekyegasa bafunemu ku ssente ezisobola okubayimirizaawo okuweerera abaana okwejjanjaba n'okwekulaakulanya mu mbeereza. Mu gocha amalala ge tulina olunaku olwaleero mu nsiitano y'omumanyi ensiitano kakongoliro abantu bonna be bagenda okubiisanya mu bibuuzo eby'eddiini. Abasuubira olunaku olwaleero kuliko Nsanja Huzaifa, Mutebi Abdul Ganiyo, Sadat Badru Sekandi, kw'ossa ne Namutebi Buthaina Bilal. Bano babisanya era nga abantu babiri be bagenda okuyitamu okwegatta ku mutendera oguddako. Ebibala ebyafulumiziddwa okuva mu kitongole ky'amazzi mu disitulikiti ey'Eyumbe biraze nti abantu abasoba mu mitwalo 3 by'ebitundu 5 ku buli 100 tebalina mpeereza y'amazzi mayonjo nga kino kiri wansi nnyo ku kiruubirirwa ky'eggwanga eky'ebitundu 68 ku buli 100. Kino kitegeeza nti ebitundu by'omu byalo mu disitulikiti y'Eyumbe tebirina nsibuko yonna y'amazzi mayonjo era okusinziira ku Bernard Magala akulira amazzi mu disitulikiti eno alaga nti okukosebwa kw'abakyala kw'ossa n'abaana abeetikka amazzi nga bagajja mu ngendo empanvu kweyongedde ng'oggyeko okukosa obulamu bwabwe ebbula ly'amazzi amayonjo likosa ebibala byabwe kubanga bamala obudde bungi nga banoonya amazzi ag'okufuuyira ebibala bino. Access to safe water supplies in the district is still a big challenge as half of the population of the district remains without access to improved water supply. Women and children in particular are the most affected by this lack. Not only is their health compromised, but considerable hours are wasted unproductive. Dina Shadia, ssentebe w'olukiiko lwa Refugee Welfare Council olwa zooni ey'okusatu mu kifo awakuumibwa ababundabunda ebidibidi asabye gavumenti okukulembeza okuteekawo ensolo z'amazzi ezirongooseddwamu era eziri ku mutindo okulaba nga banguyirizaako abakyala kw'ossa n'abaana ababa banoonya amazzi amayonjo. Ssentebe wa disitulikiti y'Eyumbe Abdul Mutwalib Asiku akkiriza obuzito bw'amazzi amayonjo amatono naddala mu bitundu ebikyaza bw'ogeraageranya n'ebifo ababundabunda bye babeera. Ono era wano wasabidde wabeerewo ekikolebwa okutaasa embeera z'abantu bano. To this 60% to avoid that big difference between the safe water coverage in the settlement and also within the host communities. Ate bo abaddu ba Allah bannayuganda abawerako ssaako n'abaddu ba Allah okwetooloola ensi yonna nga bali mu keetereekerero ak'okwerekera Makka ne Madina okukola umra y'omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan basabiddwa okufaayo okukola emirimu egibatutte ssaako obuteerabira ggwanga lyabwe n'abantu abebalese eno okusobola okuganyulwa mu lugendo luno. Bino bibadde bigambo bya Sheikh Swaleh Kiggundu Munnabugerere Imaamu wa Nakasero bw'abadde asiibula n'okusomesa abaddu ba Allah abagenda ku umra y'ekisiibo nga bayitidde mu kibinja kye ekya Al Hashmiya Hijjan Umrah. Emirimu gyonna gibalibwa bilkhawatini mu nkomerero z'okola naye ate bunafuwa nga bwe tutuuse mu makkati g'omwezi twongeremu amaanyi.
kubeera nga tunyiikira maleko bulungi obere kusoma Kurani nyimirira ekiro siibula n'okuliisa ku bannaffe abafunampola okubeera nga twongera kutambulako mu ŋŋanda zaffe okulaba kufaanana batya bweyambako era etali ya bulijjo tubakubiriza abagenze mu basiibu bagamba nti basabireko. Sheikh Swaleh Kiggundu Munnabugerere era akubiriza bannayuganda abatagenda ku Umrah okunyikiza ennyo emirimu emirungi mu mwezi guno omutukuvu gwa Ramadan ate n'obutedibaga mu mbeera yonna. Basomesezza ebisaana okukolebwa. Kibi nnyo omuntu okubeera nga asasudde ensimbi ate n'agenda tamanyi kyakukola tasobola kinyiikirira naye bakasa tubateeseteese bulungi basobole kubeera nga bagenda. Bakubiriza nnyo bannaffe kubeera nga mutwala erinnya lya Uganda mulirage mu bantu abangi. Business News gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 17 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Amawulire gafa g'ebyobusuubuzi ge tulina amakya g'olunaku olwaleero abasuubuzi ba Mukene bawanjagidde gavumenti okukendeeza ku bukwakkulizo obwayongeddwa ku nnyanja bwe bagamba nti bwe buviiriddeko Mukene okukendeera mu katale mu kiseera kino. Okusinziira ku basuubuzi bano abakolera mu katale wano akasente bali ku ddembe wano mu kibuga Kampala bategeezezza nga mu kiseera kino Mukene bwakendedde ekyo bagamba nti kivudde ku bukwakkulizo obwateekebwawo gavumenti eri abavubi ba Mukene ku nnyanja ekyongedde okugootaanya emirimu gyabwe. Bano bakinoganyizza nga bwe bawagira enteekateeka ezitali zimu gavumenti zeebeereese naye nga ekibaviirako bino byonna bannaabwe abasinga ate balekayo amateeka gano ne batagagoberera gavumenti gebeetaddewo. Obadde owuliriza amawulire g'ebyobusuubuzi Business News wano ku Pearl FM. Bwe tuvaako mu byemizannyo Bino by'ebyemizannyo mu gookya ag'essaawa eno. Essomero lya St. Mary's Kitende liwutudde Turkish Light Academy ku goals 7 ku bwereere okusobola okuyitamu okutuuka ku final z'empaka z'amasomero ga secondary mu zooni y'ekitundu kyabwe. Mu mupiira omulala essomero lya Light High School Seguku nalyo liyiseemu okutuuka ku finals oluvannyuma lw'okuwutula Kajjansi Progressive ku goals 3-1. Kati finals akubeerawo ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokusatu wakati wa St. Mary's Kitende wamu ne Light High School Kajjansi. Amasomero gano ge gasamba finals ez'omutendera gwe gumu ogw'omwaka ogwaggwa. Wetuvaako ebweru w'eggwanga ko akakiiko akakuumaddembe ak'ekibiina ky'amawanga amagatte mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero kayisizza ekiteeso ekiwagira okuyimiriza mbagirawo olutalo wakati wa Israel n'ekibinja kya Hamas mu luwannanda olw'e Gaza. Akakiiko kano era mangu ddala kalagidde abakambwe ba Hamas okuyimbula abantu bonna be baawamba okuva mu Israel awatali kakwakkulizo konna. Guno gwe mulundi ogusoose akakiiko okulagira olutalo okuyimirizibwa bunnambiro era ng'eggwanga lya America nalyo teriwakanyizza kiteeso ku mulundi guno nga bwe lizze likola nga kye bakoze nkubadde kwewala kalulu akakubiddwa. Ebivudde mu kakiiko kano aka Security Council binyizizza nnyo eggwanga lya Israel era nga bakiikidde American singo olw'obutabalwanirira nga Israel esazizzaamu n'olugendo lwa Ssaabaminisita waayo Benjamin Netanyahu lw'abadde agendako mu ggwanga erya America. Mbwegetyo wegabadde amawulire gaffe mu bujjuvu wano ku 17 akatenyeze mwenda Pearl FM ekkulira omuntu wa bulijjo nkwebaza omulungi abadde naffe okuva eno gye twatandikidde ku makya mpaka wano wetufundikiridde amawulire gaffe ag'okya mu bujjuvu ag'essaawa eno. Sigala ng'okyawuliriza mbadde nansumba NATHIIRAH gakusomera nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.